bannakampala abateeberezebwa okuba nti basenga mu ntobazi mu Kampala. Abantu b'e Kawaala n'ab'ebitundu ebirala mu Kampala nga bayita mu looya wa MS Lukwago and Company Advocate beekubira enduulu nga basaba NEMA ebandika petition nga basaba NEMA ereviewinge restoration orders yali etaddewo. Ekyo bakikola ennaku z'omwezi nga 2 mu June 2024 era balooya tebagenda mu maaso n'ensonga eyo. Ennaku z'omwezi nga mu June Meya Elias Lukwago baliko minisita we Chala Namazi werako sipiika yali sipiika wa Nakawa Godfrey Yombi, kwaliko Dr. Serunjoji Emmanuel, yakubeerako ne bakansala abalala bangi wamu ne abakulembeze b'ekyalo endala eky'e Kawaala n'ebyalo ebirala. Basisinkana bannema ne bakkaanya ku bintu bino wammanga. Bakkaanya nti mu nnaku 20 banaateekawo akakiiko akayitibwa District Environment and Resources Committee. Ako nno nga kalina muteeka okuba nti tekalungamya ebikwatagana ku ntobazi mu buli district. Kati nga aka Kampala kalina okuteekebwawo olwo NEMA eryoke egende mu maaso n'ebikolwa byayo ebyokulaba nti bakolagana n'akakiiko kano ku restoringa entobazi. Ekyo kyebatuukako era nga bakiteeka mu maaso g'abamawulire ng'ennaku z'omwezi 25 June 2024 era nga ekiteeso ekyo kibakkiriziganyako kyali kikuma nga 15 Julayi 2024 era ne bakkaanya nti NEMA eteekewo enkola ey'okuba nti ewuliriza petitioni z'abantu zebaba bakoze. Era ne bakkaanya nti NEMA ekwatagana ne UNRA wamu ne KCCA okulaba abantu abaali bali affected ne projects ezaali zigenda okugenda mu maaso wali bagenda okuyita engulu kubanga abamu balina okusasulibwa. Ebbaluwa ezo ezikukwata ku ebyo abakulembeze bano bagenda zisoma kubanga eriiso lirabika ligaana. Era ne bateesa nti NEMA wamu ne omukulembeze w'ekibuga bajja kukwatagana bagende bakole outreach programs okuinteractinga n'abantu okulaba nti boogezesaganya ku nsonga ezikwatagana ne obutonde bw'ensi. Era ne bakkaanya nti NEMA ejja kukola valuation okulaba ebifo ebimu mu Kampala ebisobola okubeera redeemable n'ebyo ebitasobola kubeera redeemable. Okwo kwali okukkaanya ono ajja bitusomera bulungi nnyo mu Luzungu. Akakiiko kalina okuteekebwawo ako nno nga ke kagenda okulungamya ebikwatagana ku ntobazi. Era idi wa KCCA yategeezebwa akola invitation
ennaku z'omwezi nga 25 July 2024 nayinvitinga abalina okukola akakiiko okusinziira mu tteeka. Yawandikira Lord Mayor w'ekibuga, bamemba ba palamenti bonna mu Kampala, division mayors n'abamembers bonna balina okubeera akakiiko ako ng'etteeka we lirambikiddwa. Ebbaluwa ye yina wano ngiyina ng'eyise olukiiko olwo lwalina okubeera ku Mande nga 29 July 2029 era nga lwalina okubeera mu Mayor's Park wano ku City Hall. N'agenda n'agiwa era amazima amatuufu twajja netutandika okwagala okulonda, fena twaggwayo kumpi londa akakiiko ako akagenda okulungamya ebikwatagana ku ntobazi mu Kampala. Naye twali twetaaga interpretation y'etteeka ku membership y'aba division RCs, deputy RDC, RCs. Ng'etteeka ligamba RCC omu naye bo nga bagamba jaa bonna balina okubeera ba members. Era Edward Nema yaliwo nga yagenda okulondesa akakiiko atulungamya ba members ne bagamba nti nedda RCC omu yalina okukola ki okulonda era ye memba, era okukakana nga olukiiko lusazeewo luwandikire Solicitor General okufuna interpretation entuufu. Solicitor General yawandiikibwa ebbaluwa okuwa interpretation entuufu era n'agiwa ennaku z'omwezi ennaku z'omwezi 13 mu Septemba 2024 mu bufunze ng'agamba nti akakiiko ako tujja bisoma omufungo nti akakiiko keetaagisa okubeerawo aka District Environment and Natural Resources Committee okulungamya management y'entobazi mu kibuga. Nayongera n'alungamya n'agamba nti akakiiko ako RDC oba RCC alina kubeera omu, so si ba deputies tebalina kubeera bamemba b'akakiiko. Okulungamizibwa kwe yakuwaako kopi Attorney General n'awa Minister wa Kampala and Metropolitan Affairs n'awa Deputy Attorney General n'awa Deputy Solicitor General n'awa Executive Director wa NEMA, naye ng'awandiikidde Executive Director wa KCC kubanga yali amuwandiikidde kumwebuuzaamu. Era ebbaluwa yafunibwa ng'ennaku z'omwezi 13 Septemba, lunaku lwe lumu lwe yawandiikibwa. Okuva olwo twalina kimu kyali kigenze mu maaso kumbi mwaka gumu n'ekitundu. Obukulembeze bwa KCC busirise twali kigenda mu maaso paka jjo we bamenye abantu baffe Kawaala abagendedde Maziga. Era nabadde nva ebweru mu lukiiko lw'abamayors n'ensanga amaziga mangi. Omu ku basoose kunsinkana yabadde Honorable Kawalya n'ansaba mangu ddala tuteekewo tugende tulambula abantu ate tugeze ku kulaba tutwalira abantu. Era nayita abakulembeze bannange bali meya bamayors bonna nepita executive yange ne Honorable Kawalya era natuukiridde ku olwo tuba tugenda kulinda mangu ddala tusingire in action.
era bwe tutyo twagamba nti tetujja kusooka kugenda mu bantu kukaaba nabo naye tusooke tugezeeko kulaba tusinkana abannema tugezeeko bagamba nti gundi twakkaanya paka nga kakiiko kakoze ki katondeddwa byatuukawa era bwe tutyo tetwasangayo iddi ne tuwulira nti bagenze kumenya ekajjansi era bali mu kumenya kajjansi nemukubira simu ne nga tuli wano ku ofiisi yo okulembezi ba Kampala Capital City tukulinze ku nsonga ezabaddewo ez'eviction y'abantu yasobola okuŋŋamba nti kanzije naye mbadde nkyali bize nejjamu mungi naye ne tusaba tugira tusomesebwa abakozi be abaalimu ate nga bavunaanyizibwa ku byentobazi Dr. Sebadduka n'omulala ne batandika okutuyitiramu nga naffe tubabuuza ebibuuzo era oluvannyuma awo batugamba ekyalibadde ekisinga obulungi kife kyokuddaana okutuula okulinda wandigenze likosiyolo giteeka mu buwandiike wabula ettiimu yo era twakomawo wano netutuula mu kakiiko netuwandiika ebbaluwa eyo yiino wano ngeesaba nti NEMA esooke eyimirize okubaako nekyekola naddala okumenya abantu mu Kampala. Ekyokubiri nga twogera ku ngeri gyebamenyamu abantu etali ya buntu ekome naddala nga bamenya abantu abanaku ng'ate oluusi abagaga bakola selective application ye netugamba nti NEMA ngawamu n'abakulembeze ffenna tugende mu bitundu ebyo tusomese abantu tubalambike kubanga otwogerera mumanyi NEMA yakagazetinga entobazi zaayo naye okumakinga tenda bakumakingawo entobazi weziyita kati abantu tebamanyi babali mu lutobazi oba tebali mu lutobazi. Kampala yonna ebitundu ebisinga lwali lutobazi paaka awo okukka wansi nakivuba bonna bali lutobazi naye ne bavangishinga kati abantu tebamanyi lutobazi luyitawa. Ebitundu ebimu bateekao tebayita mark stones okukola boundaries z'olutobazi abantu bategeera nti eno nogo zone naye mu Kampala wano wonna twali waliki mark stones nga twetaaga okugenda okutegeeza okusomesa abantu ekyo tetwasaba era bwe tutyo ebbaluwa eno egenda kusomebwa akulira ebyobulamu mu kaseera ke kamu lunaku olwo lwennyini nenoonya ebbaluwa oba solisita general yatuddamu batwati tuginako kopi noonye mu kitongole nenfuna eyampako kopi nti solisita general yatuddamu dda mwaka nga gumu n'ekitundu neneebuuza lwaki KCC yasirika batuuka okumenya abantu nga ba KCC bafuna ebbaluwa minisita wa Kampala yafuna ebbaluwa naye ne basirika busirisi ekyo nakyebuuzizza kubanga ebbaluwa yakwandika mu Septemba mwaka gwa 2024 okuba mpaka kakati akakiiko tekanakutondebwawo akalina okuluŋŋamya nakyenyamiza era bwe tutyo netukola ki nempandikira ED wa KCCA kubanga ebbaluwa eddamu ED ekwatagana ku ebyabalemesa byokulonda yali ekuniddwa wabula kwenga kufuniddwa era bwentyo nensaba nti mangu ddala ED ayite olukiiko olugenda okulondebwa era luluŋŋamye ku nkozesa ya entobazi mu Kampala. Olukiiko luno lulina omulimu munene era NEMA tesobola kumenya okujjako ng'olukiiko luno luluŋŋamizza muteeka era bwe twalisabye nekkiriza ng'ekimanyi bulungi nnyo nti olukiiko luno lulina okuyamba. Tulabye entobazi ezibadde entobazi ez'amaanyi n'okusinga wamu nga bavangishinze entobazi ezo kuvangishinga kumenga okudigasetinga
nti ekitundu kyazimbibwako ebizimbe kati parish namba ngeya bayise 3 eriko bizimbe byereere maka g'abantu tusobola kuvaaliwo nga nti ogimenye okujjako tusobola okubangushinga nga recommendation ekola ekyo olukiiko luno lwe lusobola okugikola oba muntegeera kati n'ekitundu tekisobola kubeera lidimbu n'olwensonga eyo tusabe nga tuyita mu kakiiko kati ekitundu kino kibeere vanquish abantu babeere nga batudde entende bazimbe ebizimbe ebiri siriyasi kubanga Uganda tulakinga amayumba miliyoni 2.4 mu Kampala tulakinga amayumba agasukka 3.5 ettaka lya Kampala obugazi bwalyo buli square kilometers 189 netufuna abantu abava mu byalo ne bajja bagala kwera mu kibuga netufuna abanoonyi b'obubudamu tulina 17,000 abanoonyi b'obubudamu mu Kampala bali mu Kampala muno kakati nga ettaka lyaffe liri stress nga okwata n'omenya bumenyi ogenda kuleeta poliisi mutawaana nga twandisabye nti ebitundu ebimu ebizimbiddwamu nga tosobola kulisitowalinga tubivanguishinge ng'akakiiko kano ke kalina okukola omulimu ogwo era tulina ebitundu nga kinawattaka ebyabadde vanguishi tugoloobi byali vanguishi naye nga tukibadde eddala ntubazize ennyini naye tubayambe nti wetwera vanguishi tusobola okuzimbawo low-cost houses nga z'abantu abo benyini abalimu eziri plandi akakiiko kano nga ke kalina okuyambako okusaba okukola recommendation egenda mu bakulu bagitunulemu kikoleddwa owalala nga twandisabye gyakakiiko kano kateekebwewo tekyatwandisa mangu ddala idiri era namubuuziza eggulo ebbaluwa yagifuna naŋŋamba agenda kukebera kulaba nti atuddamu mangu ku nsonga y'okuyita akakiiko akakiiko ako kaliko bamemba wano wammanga akakiiko ako kabeerako district chairperson nga mu Kampala alina kubeera lord mayor mwandi tukubiddeko nakubeera lord mayor akakiiko ako kaliko bamemba ba palamenti aba Kampala bonna bali 10 akakiiko ako kaliko RDCs wano RCC ali omu kaliko secretary wa environment akakiiko nga secretary wa environment ye mukyalo kaliko district natural resources officer oyo technocrat kaliko kawu wano kawu yabeera ED wa KCCA kaliko district engineer yabeera director wa engineering kaliko town clerks tulina ba town clerks 5 kaliko ba division mayors kaliko district planner kaliko physical planner kaliko community development officer akakiiko ako nga keetagisibwa mangu kaluŋŋamye enkozesa y'entobazi mu Kampala capital city ebadde nga yaavu mu mwaka gumu n'ekitundu tekisobodde okuteekawo kakiiko ako twagala akakiiko ako wiiki eno kabeere nga kateekeddwawo era katandika okukola omulimu gwako nga kakwataganiremu mu mwezi guno ogumu ogutuweereddwa tuleme okukaaba obukaaga